NUP tewamba Busoga yuka ewamba ne Buganda since nali Uganda wali ba chairman bayo the central yali chairman ne Buganda region nayo chairman naira ne kiberawo. Honorable Kadaga agamba nti obunafu obwalabika mu Busoga NRM Bobi Wine yabakuba kakota ate kossa anabo mu Buganda kati ono simanyide ddala ebyaddala ebigambo bino agamba nti omusajja alina okwagala omusajja ayina amaanyi akyalina amasanyalaze era bo nga ye ayagala ekya vice w'ekibiina ki NRM mu Uganda yonna agamba nti balina kubanga mamwanda estimating kati nno ate kitabudde abana NRM abalala ne banyiga ne bambalira omukyala alitwala Rebecca Kadaga Right Honorable nga bagamba neda bwe bakugamba nti Uganda bagitunda Lutamaguzi ebigambo bino wamma yabiri mu kubanga abiyogera nkusaba tumwe budde wabula video eno mulimu byobadde tomanyi ate byogenda okumanya bampeta hands just video eno gisharingire ate ulisongo bako bulimu bukulu nnyo kakati ebya noob card nabyo bikutte wansi ne waggulu nebwe lwaki olowooza abantu bagashumba beesukkulumyano mu Uganda ova mu kitundu kyekye kuwanga kubanga tumanyi abakyoli balisobola okusinzira ewaabwe ne boogera tandiso tuuza obukundi wano mu Uganda bufe nga bagundi tusazeewo okuwagira Museveni ngaani ewamwe ruddawa kuba Abasoga balina ewaabwe abakyoli balina ewaabwe Abaganda balina ewaabwe ewamwe ruddawa osinzire wano mu nsi yaffe otandike okugamba ffe nga ab'eggwanga gundi tuwagira gundi golaba kikola sensi kakati bwe mubeera mu ggwanga erifaanana bwe lityo nga mulina akakundi akawamba ensi yammwe capturing our state capturing us economically politically socially kati nga n'olwaleero abantu abatukiikirira mu bitundu byaffe Museveni abaleeta wano n'abafacilitating nti mugende mukiikirire Buganda tugitutteko ettaka lyayo tugitutteko tugifuge n'ogifuga ewaabwe nga nkusanga ositamye wali ng'oli musajja mukulu ng'ogyeko bano bannaabwe naddala abo abajja wano ne beetuumatuuma amannya gaffe ne batubulira muli munda ng'enkusanga ng'oli waawano ng'oli musajja mukulu ng'ositamye nabo mba nkulabanga omuntu atalina kigendeerwa. Protecting the gain. Which gains are you protecting? Which gains are you protecting? So you know buzibu ne theme. No, theme which gains are you protecting? Kasobola ganti theme tayina makulu. Makulu ge galiwa nti gondaga. Abantu tebakyafuna mirimu mu nsi yaabwe wajja wana amakolero gonna n'ogatunda gonna minisita wo w'ebyensimbi Mayanja Nkanji n'akugamba owaayo amakolero g'otunda zo sente oziteekawa n'atandika omugamba mbu sebabanja amabugo ani yakuga nti amakolero gaffe ag'eggwanga gaali mabugogo n'otunda UTC eyakozesanga abaasoma n'abataasoma nga mu UTC bw'otaba dereva wakiri onookuba tiketi bw'otaba tiketi wakiri onooba makanika bw'otaba makanika wakiri onooba tani boy n'otunda ekyuma kyaffe ekya Coffee Marketing Board ne kigenda e Rwanda omuntu eyakolanga mu mwanyi ng'otundayo wali n'ofuna akantuko n'otunda banka yaffe yalina buli branch mu Uganda eya UCB n'ogijjawo n'otunda banka yaffe Cooperative banka ya Vegas n'ogijjawo n'otunda ekyuma kyaffe ekyali kikola bulangiti Uganda blankets ekyalinga wano mu industry n'okijjawo n'otunda ekyuma kyaffe ekya Dunlop ekyakolanga emipiira ekyo n'okijjawo sente n'ogitwala n'ojjatunda Uganda machineries eyakolanga emitayimbo eya government n'ogijjawo n'ojjotunda Uganda hotels ezaalina branch buli kitole mu kitundu kya Uganda nga giwa bannansi emirimu n'ogijjawo n'otunda Produce Marketing Board eyagulanga ebirime ku bantu n'ogijjawo n'otunda Foods and Beverages n'ogijjawo kakati ettaka lya gavumenti lyonna eryalinga ku bitongole ebyo ne mulyegabira n'obugagga bwonna obwaliwo ne mubyegabira kati ng'otandika kutugamba which gains are you talking about ebyo byenkubuliddeko bye bitono nnyo kubanga omukulu ono ateekateeka n'okutunda national parks zonna eziri mu ggwanga. Omwana wa Fulufiga batugamba wa Muhoozi ne batugamba wa Muhoozi ne batugamba wa Museveni ne batugamba wa Mpuuga naye atagali mu nkubo omwana wa Bajja ekigambo katukiteme obakitemesa maaso obajambia wakakigambo katukiteme obakitemesa maaso obajambia. Salamu alaikum agati nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanyi papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wekusabira n'ofuna emikisa ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jankusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze Agati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 07523 375
29 temuddeeyo ne mwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. Omwana gwe Nakivubo guyingiddemu ebyobufuzi era guyinza ebyomwala biyinza n'okusalawo kaadi z'abamu. Tutegedde Speaker Zahara Lwirika, Hakim Sawula, Sebufu John Mary ne Sendi Moshi bibuuzo biri awo bibalinze balina okunnyonnyola kino kyali kitya. Otherwise Lord Mayor Ssalonga Haji Erias Lukwago abeesibyeko kubanga asoose n'agamba nti ekibiina kya NUP tekyamuyamba. Haji Erias Lukwago yagenze dda maaso n'okuba nti ategeeza abakulu mu kibiina kya National Unity Platform n'agamba nti waliwo bakansala b'ekibiina kino abaagenda maaso n'okwekobaana mu kuwaayo omwana gwe Nakivubo eri omugagga Haamu oba Hamisi Kiggundu agende maaso n'okuba nti aguzimba era aguzimbeko n'ebizimbe waggulu. Lukwago kyagamba nti kyakolebwa mu ngeri emenya amateeka nti waliwo ebitaagobererwa. Kakati Lukwago agamba nti bakansala b'ekibiina kya NUP jjukira nti be basinga obungi mu kanso tebali 44 einaka 41 NUP kyenkana nti bakansala ba NUP be bafuga palamenti y'ekibuga Kampala KCCA. Kakati Lukwago yagambye abakulu mu kibiina yagambye nti abaana bammwe ku KCCA bakansala be bakirimu era nti ne bayisa omwalo ogwo gutwalibwe mu ngeri emenya amateeka era nti engeri eyinza n'okuba nti wayinza n'okuba nga waliwo kintu kidoogo nga waliwo ensimbi zinziko okuba nga zawanyisiganya emikono ne ziva sayidi emu ne zidda awalala. Bakansala ba NUP abatuuka ku KCCA era tutegedde nti mu kampusi zaabwe kasatiro juzi nakubuulira akasatiro akaali mu bakansala b'ekibiina kya NUP mu kitundu ekyewakiso nakakubuulira nekugamba nti abajja ne bagenda jjajjuzi eri ekibiina kyabagamba nti kaakati tubateeza bagenda egaluga ne bagenda ekapeeka ne bagenda mu State House. Kaakati tutegedde nti ekiriwo ekibiina kya NUP kyanukudde Lukwago. NUP netegeeza nti ewulidde omulanga gwa Lukwago ng'agamba nti waliwo bakansala ba NUP abayinza okuba nga ekyokuwaayo omwala gwe Nakivubo baakirimu. Omwogezi w'ekibiina ye George Ssennyonyi bw'ati ategeezezza n'agamba nti of course batandise okunoonyereza era nti ne waba nga waliwo omuntu yenna alina obujulizi nti bakansala bano balina engeri ey'amankwetu gye bayisaamu ddiiru eno ey'okuwaayo omwala gwe Nakivubo abagambe nti buli alina obujulizi buleete. Mwami Lukwago oba olina obujulizi buleete ku kitebe tulabe bakansala kye baakola. Nti gwali gwakuneeyo gye baasalirawo omwala gugende weba omugagga Haamu oba Hamisi Kiggundu. Kakati ne tutegeera nti batandise okuba nti banoonyereza NUP mu kunoonyereza kwabo bagenda ku making sure nti bamanya waliwo obukyamu bonna obwakolebwa bakansala ba NUP. Ekirala bagenda okunoonyereza balabe waliwo ensimbi yonna eyakwatibwako, waliwo kansala yakwata ku ssente y'omugagga. Kaakati awo kati jjukira nti okwata ku ssente yeefaanaanyiriza enguzi. Maama mu NUP posi nga tebakutegedde. Kaakati bwabeera bakutegedde munnange tebibeera birungi. Kyokka jjukira nti ate kadde kakugaba kaadi Lukwago atabuse agenda kuleetera abantu ebizibu. Kyokka tutegedde nti abamu ku bakansala bavudde ne bagamba nti kino kye twakola tetwakikola ku mwala ffe twali tuyisa birala. Ekyokubiri ne bagamba nti okumanya si ffe twasalawo omwala ogwo gugende eri omugagga. Mwalabye President Barrow gye yawandiikidde Ssaabaminisita kitegeeza nti si ffe bambi si ffe temukuba ku mutwe naye ng'ekibiina kigenda obbanoonyerezaako. Kati akasatiro mbagambye nti bakansala abasinga ba kibiina kya National Unity Platform
kati ekibiina kigenda obbanoonyerezaako bazuule waliwo yafuna ku ssente okuwayo omuwala kyali kitya kubanga mbagambye nti KCCA n'abakansera 41 ba NUP biriwo biraga nti omwala guno okugenda bayinza okuba nga bakimanyiiko. Kakati tegedde nti ekibiina kigenda kutunuulira nnyo okusinga bakansera baakyo baana okusinga bagenda batunuulira abakulu baana. Okusooka akulira kokasi ya NUP mu KCCA ye Sendi Moshi amanyiddwa nga Mr. Moshi oyo akulira bakansala bonna. Kibiina kijja kubaako bye kimubuuza. Ne tutegeera nti omulala w'okubaako byayanukula ate yatula kakiiko k'ebyokulonda ka NUP ye Ssebufu John Mary ye Secretary Finance mu KCCA ajja kubaako byatangaaza ekibiina. Ne tutegeera omulala ye Hakimu Saula ye Secretary Works kino kigwira ddala mu ofiisi ye ekyokutwala omwala gwe Nakivubo. Kati jjukira nti ate y'omu ku baagala kaadi y'ekibiina eri mu kitundu ekya Bukoto South Constituency. N'omulala asuubiddwa okuba nti ajja kubuuzibwa nnyo ku nsonga z'omwala gwe Nakivubo ye Sipiika w'ekibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala Zahara Luyirika. Kakati nti abo abana Sipiika Zahara Luyirika, Hakimu Saula, Ssebufu John Mary ne Sendi Moshi bibuuzo biri awo bibalinze balina okunnyonnyola kino kyali kitya. Otherwise Lord Mayor Ssalonga Hajirias Lukwago abeesibyeko kubanga asoose n'agamba nti ekibiina kya NUP tekyamuyamba wakati ng'akuba omulanga nti omuwala gutwalibwa nti bakansala bangi ab'ekibiina kya NUP tebaakula kimala. Kakati NUP negamba katunoonye obujulizi tunoonyereze, katunoonye obujulizi tutandike okuba nti tunoonyereza bwe tukizuulira nti kino bwe kiti ne bwe kiti kadde kaka